Haruna Mubiru mbadde nkusaba olabirira abaana ogezeeko okulabirira abaana ba Adamu Mulwana mu mbeera yonna kubanga bagamba yatandika restaurant eyo naye basimanyi babadde mu mbeera nnungi. Tosobola kukwata muzindalo ng'omuntu afudde ali wali n'otandika oyagala kulowoozesa famire eri nti ono ye yafiisizza bali oli. Okyegedde? Why do not we keep peace? Because kati yagala kulowoozesa famire eri nti ono Adamu Mulwana okufa kwe kuvudde ku ono butamuwa ssente. Lwaki tudiringa ne kye tulina kati? Naye Haruna Mubiru leeta wano obukofiira. Tosobola genda kumufu n'otandika kwogera ebyo. Oba oli mu kudaala kuba oleesa akakadde ng'ate mumaze na keesonda. Alex Muhanzi tusobodde okufaafaagana n'obutiitinde bw'ensimbi etusobodde okwekungaanyaamu oba abaana basubirira basube enjala akakadde ka siringisi tukafuna era kagenda kubeera ka cash down wano. Ate otandise okugenda ku bizinensi ye gwe lwaki olowoozesa abantu nti nno bizinensi ya Haji mbw ate Mulwana yagitandika? Lwaki Mulwana teyeetandikire yiye? Echane restaurant yange ng'omuntu naye okumanya Adamu bwe twava mu music oli yali mu sente nate okumuwa mu shares era abadde afuna nina akantu ke namuwa kabadde ajja mu sente buli weekend. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Poliisi ya Uganda enoonya abantu abalonze obukadde 27 zino nga zaafumukidde mu bbanga. Oyo yenna eyeenyigidde mu kulonda ssente ezo oluwa kugombebwamu obwala singa onaaba olabiddwako. Abasiddi omusunsuziiri erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Nga sinakwa Mwami Obote kubuuzaako njagala okutegeeza essomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti emitwalo 65 zokka mukwano gwange zosasulanga school fees ate nga lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7. Tewetaaga kaalakaala na mifaliso eby'omwana ajja kubanga abisanga kusomera ate ng'omusingi gwa ddiini. Mwami Obote buuza ku bantu. Mukama yeebazibwa abakuumye. Amin. Twagala okubabuuzaako muli mutya, mwasuze mutya, musibye mutya, giri gitya gye mutuusaako engala. Bafunye ebizibu tubasaasideko nnyo, abalina ebizibu muyitamu tubasaasidde. Leero si Valentine? Yep. Be baakyaye omwami tebannaba bakyawa be banaakyawa. Already waliwo abatazzeeyo waka nga bajja kuddayo nkya nga trip ewedde. Bw'oba olaba omwami teyakomyewo. Manya nti ebizibu by'abasajja bibaawo. Manya nti ebizibu bibaawo. Era byamutuuseeko. Emmotoka yafiiridde mu mabira. Tolowooza birala. Lowooza ebyo ebikuzimba. Beera mukakkamu. Ate oluusi kaba kasonga katono nnyo. Exactly. Akaba kakulumisa ombuki. Obwongo. So tubabuuzaako in other words. Kale. Thank you so much. We are happy to be here. Tweyanza. Wakati mu mbeera zigenda maaso okubanga zitambula, juzi twabadde wano n'oyogera ku omugenzi kati Adamu Mulwana eyatuvaako ku maaso omwana mulenzi toka kwa barabara Besigye anayingia. Mwana mulenzi Adamu Mulwana oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi eno wabaddewo enteekateeka nga artist yenna okutwalibwako ku National Theatre agenda maaso okubanga akubwako eriisa evvannyuma eri bannabitone banne mwe babadde basharinga industry yemu eya entertainment. Wabula mu bimu ku byagenze maaso n'okubanga biba wangano gamba nti highlight. It wasn't a highlight but it cannot be a highlight. Some of the stuff that really happened there. Twalabye Abitex promotions. Ne Haji Haruna Mubiru Kitooke. Nga bagenda maaso n'okubanga baclashinga. Obuzibu bwavudde ku Abitex kuyimirira n'akwata akazindaalo. N'ayogera ebigambo bwewaawo by'oyinza nti tebyawoomedde matu ga Haruna Mubiru. Mwabadde n'okubanga awa ekiragiro ng'agamba aja Haruna Mubiru nti labirira abaana ba Adamu Mulwana ng'alinga amulaga nti teeka olina obbala birira ate kino ng'alinga amuwa ekiragiro.
mu bimu ku ebyo nga bw'agattako n'omugamba nti ne woteeri yo omugenzi yagitandika oba nga alinga ga yagikola later Haruna naye yakutta omuzindaalo n'agamba nti abaana ba Adamu Mulwana baba abaana bange tewaliwo muntu atayina oba tugaye na lukusa kundagira kola ki kyakukola ekirala gundi abanenga alaga nti nno osanga Haruna talabiridde Adamu Mulwana nga bwe kyetaagisa Haruna n'abagamba nze gwe muliko oli omusajja namulaba ng'akyatimba bipande nga nange kenyini sinnakuba kitooke that is how we've known each other kati gwajja olunaku olwaleero just okwogera that's mere talk era ate yasanyuye n'amugamba gye emimu olw'okuba olina emimu eminene ozze wano n'oyogera agamba Abitex later bayagadde n'okugetinga in a physical gund altercation bayagadde okuba nti nno baagala n'okwekoonamukko amapeesa message yataasize embeera nagajaluno manya jaluno ennaku zino omusajja mufangoni kati oyagala oleetawo embeera ayinza okutwala mu style endala so gye byakidde nga bamutaasizza ku Abitex promotion omusajja w'akakofiira that's it. Well, I think sometimes mpulira bubi weewaawo ng'ate sina kyakukola kwaye society gye tulimu olumu mpulira bubi okwogera ku bantu abamu mba saagala kuboogerako given my status given my time obudde kati bwe tumala wano waliwo bintu bingi ebyamagezi naye ate watugamba ojja kutereeza anti kakyekyo tikati oluusi ogenda nolaba nga olina okusomesa abantu jo nabadde ndi mu kwogera n'abantu twaddeka mokyawo ku high people. Now I was talking to somebody who were talking about innovation and basically innovation development mulaini ya production nti how much do we produce wesanga boti ngoyambadde million namba ontegedde wesanga waliwo abantu abambala ebbeeyi va kunza yambala layisi mpale eno nga ya mitwalo nga 25 nayambala t-shirt nga yagigula emitwalo nga 35 yagigula mu Woolworths oba yagigula mugundi essaawa ya million 2.5 engatto nga yambadde engatto ya mitwalo nga 5 otegedde kati nosanga omuntu ali n'obukadde nga 3 kuye nga ku byonna talina kya producinga yadde ekikaaki yadde family ye yadde abantu be okyegedde bulungi nnyo kakati mu economics mulimu kye bayita balance of payment bwe tuba tusoma international economics mulimu kye bayita balance of payment otunuulira nti Uganda okugula emmotoka emu e Japan kiki kyetutte Japan ontegedde worth that amount import and export worth that amount kitegeeza nti tutunuulira how much do we export and how much do we import bw'otunuulira our balance of payment what you call balance of payment olwaleero emisiri ekyalo kiramba ekirima emmwanyi oba ekirima amayirungi oba ekirima ekyalo kiramba kigula emmotoka etya n'emmotoka zimeka eziyingira emmwanyi mmeka ezifuluma ogenda okutunuliramu nti ffe buli ttani egenda ey'emmwanyi ekomawo na mmotoka etya emu naye emmotoka bwe ziyingira 10 nga ttani twayingizza 10 kitegeeza kitegeeza nti ffe tufiiriddwa nnyo so kikyengezaako kugamba nti abantu baconcentrating ennyo ku production okufulumya nti produce ababbi bangi tulina economy zaffe but tujja byogerako with the time biwanvu bwentandika obyogera tuyinza okumalawo n'essaawa nga 3 so ezo z'ensonga lwaki olumu basaka kwogera ku ebyo kubanga abantu waliwo ebintu ebirala ebibagasa ennyo ebyo twandibadde twogerako naye twesanga tuli entangled in nonsense ontegedde oyo omusajja Abitex is a joke he does not even exist I'm telling you he's a joke wa bulimba omanyi is a lie to himself yatuuka dda ku limit nti yategeera for a long time
natuka ku limit waliwo omanyi waliwo olukoba luno omanyi elasticity okutegeera kwe kwatuuka ku end from there ogenda mwasa omutwe. I'm telling you, and it is okay. Buli muntu ategeera era sigama ntategeera. He's very understanding, but his level yakoma okutegeera mu 1998 kati 2024 tali valid yadde katono mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. He does not kati omanyi ebintu bino bitunulire mu ngeri very scientific. Abazungu balina ne gye batereka abakadde, ontegedde, balina gye batereka abakadde n'osanga ekifo nga kino nga mulimu bakadde ebisulo byabwe nga mulimu n'ababalabirira obulungi, baba baatuuka ku level nti waliwo wootuuka nga the level of elasticity has stopped. Wo stretching it from there ogenda kumenya oba ogenda ku breaking, you are going to do something very wrong. Kakati abasajja nga Mwami Abitex yatuuka ku end, okyegedde bulungi nnyo, takyali valid ku nsonga zigenda maaso. Kati takyali, si mutima mubi, si mutima gwa kujoga, si mutima gwa kunyoma, naye yatuuka. Gwe Mwami Abitex ebbanga lyonna lyewamuwulira Abitex promotion wali omulabyeko mu kamera. Abitex omulabe mu kamera tanaba weza mu kamera myaka 10. Ontegedde bulungi nnyo, naye ng'ate omuwuliridde emyaka egiwera 3. ba promote ab'ebivulu batandika kubeera mu kamera mu lockdown. Yes. Kakati why am I saying that? It simply means nti yatuuka byali agala okukola. Nagamba abantu baba n'ebirooto, kati ebirooto nga bikuweddeko oba tokyalina, bw'obanga ogamba nze mubulamu bwanje akuvuga ku mmotoka bweti bwe mmala ekyo otera kusanga abantu bwe batyo. Nagamba nze kasavuga ku mmotoka bweti kasaasoko mu nyumba bweti mba maze ne bwenfa Katonda namuyamba n'abimuwa era aba afudde. Anti abantu bangi abatambula nga baafa dda, ng'atambula butambuzi ate kyaliwo kuva dda. Ne mu biseera biri mu Bayibuli omulimu omusajja Katonda gwe yajjako omukono gwe ogw'obufuzi naye n'asigala ng'akyafuga abantu nga yamaze okulonda omukulembeze omulala, ontegedde, naye oli n'asigala mu buyinza emyaka 10 15. So kikyengezaako okugamba ebyawandiikibwa abantu babimanyi naye tetwaze kubuulira njiri. So ekyo kisobokera ddala. So Mwami Abitex yatuuka wakoma. Kakati buli lwagazaako stretchinga ayonona buki bwonoonyi. Emirundi mingi avuddeyo n'avoola abantu bangi, kubanga omuntu yenna avoola omuntu gwasinga. Bw'oba ng'osinga omuntu n'omuvoola, kabonero akalaga nti totegeera kintu ky'oli mu kukola, kubanga omuntu gw'osinga olina muyamba buki buyambi, ate akusingako olina muwa kitiibwa. Kakati ye ku ebyo ebibiri talina kyakolako, amusingako amuvoola ne gwasinga amuvoola. Abasajja bakola olutalo kwa Alien Skin, omuntu omuvubuka omute yakajja omuyimbi kyokka nga ono gwakolako ataaka ate yandibadde amutegeka mu bivulu. Oba ontegeera bulungi nnyo. So the idea is very simple. Okutegeerako kwatuuka we kukoma. Kakati essaawa eno mu 2024 he's not valid. Nga bw'omanyi nti nno tubeera n'ebintu mu supermarkets nga bibadde birungi naye bibeerako kye bayita expiry date. Kati omuntu afuuka expired sometimes. Abantu abamu bafuuka expired n'abeera nga ali expired. Kakati ate expired date tebagidetermininga nga product expired date y'omuntu y'ekintu kyonna tebagideterminingira ng'eri mu shelf wali. Bagideterminingira mu factory nga bakikola bagamba no kino ekintu kye tukoze kisobola okubeera useful paka ku myaka 15. Kyovola abantu bawa ne garanti, ontegedde, ku myaka 15. Kati ate waliwo bagamba nti kino ekintu kakati
eri mu factory gye bakolera gye badeterminingira kino kigenda kuwangaala bbanga ki kakati gye bakolera Abitex bamuwa emyaka mitono okitegedde bamuwa emyaka mitono egy'okutegeera ebintu ebimu kakati ate agenze kati ate awangadde nnyo okusinga gye bamuteeramu ki ono gundi waliwo software gye bateeka mu mutwe mukiyita bwongo batisa software ebeera mu mutwe muno ebeera muno kyovula bakati ye yebika n'enkofiira ekitegedde kubanga abuguma ontegedde abuguma kubanga tosobola kukwata muzindalo ng'omuntu afudde ali wali n'otandika oyagala kulowoozesa famire eri nti ono yeyafiisizza bali oli okitegedde. Why don't we keep peace? Because kati yagala kulowoozesa famire eri nti ono Adamu Mulwana okufa kwe kuvudde ku ono butamuwa ssente. Lwaki tudiringa ne kyetulina kati kyetulina obudde buno omuntu yawummudde yafudde mu mbeera yonna gye yakoze ki gyafiiriddemu. Era gwe Abitex bw'oba okakasaza ddala nti okufa ku ono kuyinza okuba nga kuzze lwakubanga nti afudde si musanyufu. Lwaki tewakyadressinga nga tannafa? Because obadde omanya Adamu Mulwana bulungi nnyo obadde omanyi nani ne Haruna. Lwaki yasooka okutegeka Adamu Mulwana kutoka kwa barabara? Kakati tusinze ye yamutegeka kutoka kwa barabara tulekewo Haruna Mubiru eyali naye nga tannaba nakuba oluyimba ye lwe yamutegekerako. Era Haruna yagambye nti nno tusinze ye Haruna yagambye nti nno muli wano senga muli mukwepika naye ono omwana yayimba oluyimba lwatoka kwa barabara banji ne bamuvaamu olw'ensonga oluyimba lwali lwa struggle. Yes. Naye nze yasigaza Adamu n'abanga buli we tugenda nga ayimba ng'ate simugobe nga sigaye nti oba oluyimba lunaatuleetera obuzibu lukuba gavumenti. Thank you very much. Kakati yono yategeka ng'ono amaze okuba hit kyokka ate abayambako Adamu Mulwana okuba hit ate kati bw'okuba ekigwo kyeki kye nagambye software etugeseera n'ekaddiwa nagana amasimu ge tukozesa tutugeseera ne tukola update ontegedde ogenda ku wifi n'okola ki update tekiba kyakwejalabya oba omaze okukakasa nti kakati ono software ali kuno akoze eki akaddiye. Kakati mwami Abitex tumusaba agende gye bakola software akole update. Alina ebintu bingi nnyo ebiraga bingi because tulina okuba scientific ebiraga bingi nti Abitex alina software erabika egenze ekola ki ekaddiwa. Nze siri nnyo expert but I think alina okugenda siri expert mu eyo line ya software naye manyi nti waliwo wano bayitawo obutabika gundi balina ba psychiatrics anti mumulooza nti obutabika bagendayo balalu no osobola okugendayo n'omugamba mpulira bwendi lwaki nze buli lwenjogera ebigambo bye mba njogera abantu balooza nti njogera bifu okyegedde era bayireyo ku Abitex ye Abitex byayogera bituufu okusinzira ku ye naye bye si bituufu kati nga society we are here to tell you nti tosobola kudda ku munfu omuntu ng'afudde awummudde alina abaana abadde mu bulumi n'otandika okusonga ennwe mu bantu you are causing violence kwa kati awo senga teyabadde Haji Haruna kukwata ku gundi misachi bwe yakutte Haji Haruna n'amugamba nti togendayo olw'okuba nti software ekyakola eya Haji Haruna neya kojja wafani misachi olw'okuba nti software zaabwe zikyali valid yabasobodde okitegeera nti kino kiyinza ovaamu ki ebirala n'amugamba nti bireke ate n'akitegeera naye ate era bwe yalese ono nayasigadde agamba oba ayagala kulwana akole ki ajje. Kakati bw'olaba omusajja nga Abitex ng'agamba oba ayagala kulwana ajje omanya nti waliwo ka software ketwetaaga okola ki okutereeza ekitali kibi kyova olaba tulina abasawo be bayita ba psychiatrics baba bakola ku batereeza software wa mutwe batereeza software wa mutwe. So I think there is a software problem with our friend gundi Mwami Abitex waliwo software challenge gye tulina okukolako as soon as possible otherwise mujja musanga bamukube bamusi bamukuba luli oluyi oyo musajja gye emyaka tegikyakubwa luyi bamukuba oluyi neyetolola buwati yes
bamukuba oluyi kakati nembuuza no tebamukuba bamukuba oluyi niyetolola bwali n'agamba ani ankubye otegedde kati kitegeeza kukulaga nti waliwo abantu abatali patient ontegedde abatali patient ngani nga Haruna ontegedde kati ate bajja tuleetera ebizibu mu society. You get my point? So and that's where we have a problem. So I beg bonna bali okumpi ne mwami Abitex mumuyambeko. Don't just praise him, mumuyambeko mumubulire nti 2024 waliwo ebintu byota kyasobola kukola. Abantu kati bategeevu. Abantu bategeevu nnyo kati tosobola genda kumufu notandika kwogera ebyo. Oba oli mukudaala kuba oleesa akakadde ng'ate mumaze nakesonda mukesonze omaze okukola disclaimer zonna ate ogamba omuntu nti ontegedde bulungi nnyo tubeere bamazima tosobola genda kumufuna otandika kusonga abantu munwe nti gundi haji gundi ate otandise okugenda ku bizinensi ye gwe lwaki olowoozesa abantu nti nno bizinensi ya haji mbw ate Mulwana yagitandika lwaki Mulwana teyeetandikire yiye temunyooma abantu oli amaze omugenzi temugulabi anti that's what no bino bintu tulina byogerako mu butuufu bwabyo ontegedde oli tasobola kufa n'omugamba nti oyo ye mugagga oyo ye yatandika bizinensi yono ontegedde ekyo tokyogera nakugamba si buli kyomanyi nti okyogera ensi si bwetyo bwekola we don't operate on that si buli kyomanyi nti okyogera si buli kintu kyomanyi nti kyogerwa ebimu obireka olw'obulungi bw'abantu abaliwo kuba kati wano waliwo abaana waliwo namwandu waliwo emikwano waliwo family members waliwo taata kati taata omujja ku nnaku gy'alina eya mutabani we omuteeka mu nnaku endala ey'okumulowoozesa nti mutabani we teyandifudde nga bwe yafudde yabadde no options era options bano be bazirina obasonga namu ti Haruna talina kyayinza kukyusa kyabadde talina kyayinza kukyusa ku bulamu bw'oli because oli abadde musajja mukulu nono musajja mukulu bonna batandika obulamu bonna Katonda n'awa riziki ono n'amuwa riziki esinga ku yoli olina n'amuwa riziki eyiye gwe Abitex kye wali okoze kumutegeka kusheyo abantu basasula ssente gwe wamukolamu ssente ng'ate tewamuteekamu yadde tewamuwa ku magezi ng'atandika tewamutambulako naye tewabonaabonako naye naye wamutegeka ng'akoze hit bwe yafuna ssente wamuwaako mmeka era kale ne bukali ne buba wamuwaako ssente bw'abadde ng'abonaabona wano ng'oluyimba takyalina hit how much man have you been contributing to him abadde anoonya emitwalo 5 nga bw'ogamba kati kana kakadde lwaki mwakesonda luli ne mukamuwa kuba abadde nga mu mawulire lwaki mwakesonda kana akakadde kati ne mukamuwa ne kamuyamba zano kamuweera wano ate n'okwogererako ebigambo ate n'otandika n'okutakula ebizibu ebirala by'oleeta because kati ono oli we yandiberedde n'omutima ogugamba nja kuyamba ku baana abo atandika okulabawo fight kuba kati ekyo you are instilling something very wrong. Why? Omwana wa Adam Mulwana wawulira nti taata we yatandika restaurant oli gy'alina you are causing something you don't know gwe just olw'okuba nti kano ka software yako kakaddiwa ogero leeta ebizibu by'otamanyi because omwana oyo yajja tandika okutunula agambe taata ye yatandika business eyo babyogera ng'ate bya bulimba abantu mubeere b'amazima because ekyo kye kigenda okutuyamba. So Abitex, please stop this nonsense. Oyitiridde as a community really atwononedde community kati fe ba community expert tuddayo tubonaabona kusomesa abantu yagira wano n'aleeta ebizibu incidences nyingi z'abadde ajjaleeta yagenda n'akyayisa abantu gundi Ronald Mayinja for no good reason kyokka te n'amajja n'amala n'amugamba nkwetondedde taata naye ng'ate ebintu ebigambo byayogera lwaki yagenda ku screen era n'ayogera nga bwe yayogera wayogera abantu 2,000 bakulaba kati bw'ogenza okwogera abantu basatu be bakulabye
ochegedde gwoli mu kugamba muntu nti gundi oyo mubanja sente zange yagala okuzisasula ate bwazi kusasula n'osirika lwaki oddayo n'ogamba n'abantu be wagamba nti ansasudde awantu tewa chairman nti sinakusasula ontegedde kakati ate nkukutte sente zikusasudde ate chairman tomugambye nze chairman asigadde amanja so abantu basigala babanja Ronald Mayinja ontegedde bamulaba bubi yatulyamu olukwe mwakola wa contract omuntu gw'otakola naye contract ngamba tambuwa yakulyamu olukwe omuntu talina kwerowoleza talina kukola byayagala kukola so omwami Abitex please tuyambe society yaffe ebimu ku bizibu Uganda byerina society eri perverted oba eri diverted on wrong things never ku bintu ebiki nkugambye olwaleero tetulina kye tuproducinga kebe ejjiiko kakibe tetulina kye tulina kati tulwala kuistiringa abantu mu bwongo kubategeeza nti you know what tusobola okubaako bye twetandikira wakiri ku mmotoka tubeere nga tukolako emipiira nga mu Uganda temuyingiramu omupiira kakati ate gwe diverting abantu bateeka ku busongasonga obutaliimu makulu no Abitex tuyambe bobanga otuuse ku level egamba nti bannaye kati sikyalina kyakwogera by the way it is very okay okujja ku mukolo n'otayogera ani yabagamba nti Abitex alina okwogera ku buli mukolo ye mweba MC bani awo Abitex omuzindaalo mweba namawulire temulina mu bogus mwemala mumunyiza one time naliko ebisoga one time naliko kuziika ebisoga kati nga buli ajja okwogera kwali kufa twaliyigange eyo munda kati nga abantu bayogera nnyo nga bawa nnyo mu mizindaalo kati ngenda okulaba bwe balaba abantu basusse ne batandika okugamba alina enziiko yayogera kati nze kye nategeera enziiko gegabanga amabugo kangenda olaba oli ng'aleeta n'enziiko yange ya 5 kanjogere nina enziiko yange ya 10 akati kwekyo kyogamba nti okwogera olumu abantu abalina enziiko babakiriza nze abantu this is what I think nadamu bino ebintu by'okufa biri public temuddamu kuwa Abitex muzindaalo kwogera kubanga buli lwayogera ayogera bibi but is a leader anti kakati wuliriza taliidinga kufa guno omukolo gwabaddawo si yaguliidinga ontegedde ayogerere mu meeting ze ngera batulina ba MPs abogerera mu gundi kufulote bateesa naye batuuka eri ate mu gundi mu meeting bateeseza ddala bambi meeting eziba waliwo meeting eziba balina obukiiko bwabwe bateesa nnyo mu bukiiko nnyo naye eno tebateesa ne mu nkuba awo bateeseza ddala batabbu baddala so kyenkugamba nti tubeere honest si buli mukolo nti waliwo abantu abamu batesaana kwogera ku mikolo egimu ontegedde bulungi nnyo kakati bino ebintu by'okufa banaye ebintu by'okufa biri very serious and very sensitive omuntu afudde alina obulumi afudde ye kenyini byayogera bya bukambwe afudde kakati atojja mu kifo ky'okunakuwalira awamu ne family ate ogisigamu bukyayi ate ng'omanyi bulungi nnyo nti gwe tolina kyogenda bakolera Abitex, you are not going to do anything because either way from the beginning you didn't do anything gwe wajja on the way omwana akubye hiiti n'ogibuukira okyegedde kakati gwe beerako wookoma don't please Abitex nkwegayiridde taata w'abaana don't lekeraawo ate mwami Abitex your age okuzza oli musajja kati wa buvunaanyizibwa tulina kukulabirako tetulina ate kutandika kulwanagana naawe ontegeera bulungi tetulina kulwanagana naawe nenewe tulina just kukulabirako ebirungi byokoze ebikyamu era tetulina kyetwali tukutumye ebikyamu tugambe mukama gwomanyi n'omusajjawo naye tetusobola kutandika kukwogera toteekawo obukyayi kintu kigumu nnyo era nze nabagamba nti walabanga waliwo ensonga ezisobola obbaawula fuba nnyo okulaba nga ofunayo amagezi ag'okukola ki agogatta oleme kwawukana nantegeerayo entegeera etandike kubeera ate n'okwawukana n'abantu okitegedde bulungi nnyo kati mutandika kati oyagala okuleetera omuntu sitaani kati senga yamukubye oba senga bagenze ne balwana gw'omanyi amawulire bagandi badde gafaanana nga galimu Haji Haruna alwanye ne Abitex Haji Haruna
alwana na Abitex omanyama uli oganda begafana seba Abitex so tubeere ba amazima seba Abitex yagambye munne mbuyisaawo obukofiira bwo wano. I was like so is a joke chena kugambe mu ntandikwa nti Abitex alinga bano ba comedian baffe ajokinga nnyo naayitawo nava ku mulamwa kubanga waliwo bagamba wali omulema tebafunyizaawo luki lunwe kakati woba oyagala okujokinga ebyekiralulalu byo tojokingira mu mbeera yakufa naddala ku mulambo ogufaanana ng'ogwada mu Mulwana. Lwaki gubadde ne controversies nyingi, afiiridde mu bwavu, afudde tulina abantu bangi betulowooza nti bandibadde bamuyamba batamuyambye tukwegamba waliwo controversies nyingi. Kati bw'otandika okuteekawo embeera y'okulowoozesa abantu kubanga ono omwana omuto tamanyi politics wo, omwana mutabani wa Mulwana tamanyi politics gw'olimu tabimanyi, yajja kitwala nti Anka Haruna eyo maali yaffe yagitwala. Ochekede bulungi nnyo. Kati gwe you are instilling something mu mwana ekinene nnyo kyotamanyi na kumanya kiri muvaamu ddi. Nani agenda omuconvincinga nti ekyo kyali kikyamu. Ayinza omwana oyo ogenda okukitegera nti kyali kikyamu nga wazeze emyaka 3. But do you know how much damage gy'oba okozinze? So olumu tuleme kujokinga nnyo ku bintu ebiri serious kubanga comedy store jeri gwe gende wa muhanje omugambe nze leero njagala kujja kuzannyamu wano katemba uzanye katemba wone tozanyira mu bintu biri serious. Don't ekyo kintu kiri very serious because we have somebody eyawumudde ochegedde alina family alina abaana alina mikwano gye alina byonna. You cannot play, you can't. Kitegeza butegeza nti gwe software yayo. Era kati tugenda kusaba Abitex yambale nga enkofiira 2 omusana omumweyo guyitamu ne gutabula ebintu. Kati yambale enkofiira bono yambale enkofiira 2 jagero kulaba nga bintu bijera bikyuka musana gukuyitamu. Yes bogero kadi omusana gutandika okuyingira ddala munda skin ene bate kyakola ki biri scientific ebyo oyinza okuloza bya bulimba but biri scientific but the idea is yetage enkofiira Abitex tukusaba tandika okwambala enkofiira. Haruna namulabyeeko nga annyonnyola n'agamba kuzannyira kuba ba Haruna abo abasajja nalabya Haruna agamba nti mulowooza nti nno mbadde Adam simuyamba naye wano nze mbadde nateekawo nina kye namuteerawo wano wennyini ku restaurant ekibadde kimuwanga sente eziri weekly buli weekend Adam abadde afuna sente okuva ku hoteri awo era nga yamuwaamu n'emigabo. Kakati kankubulira ekintu kimu I know bagambye lockdown yonna gye mwali nga Adam temumufudde kubaki nalina omusajja wange. Yes kakati bano ba Abitex byabadde ayogera yabadde tabyogera from his Abitex point of view. Yabadde akoze atya kiki nagambye nti waliwo wookoma nze kati essaawa eno tondaba ne bw'omudeetera omulwadde awo nga yeetaaga okuleka okukola ka CPR katono nnyo ne bw'omudeetera omulwadde anfaako nga mutunuulidde because sibimanyi. Waliwo ebintu ebimu bye talina kwogera kuba tetubimanyi. Nze wano bwe njija wano njogera ku community because mmanyi community, manyi kye bayita community experience, manyi kye bayita development. Nze manya nti ono statement gyakoze tamanyi bumanya gyeraga naye eyo statement nene tosobola gyogera. Abazungu ebyo basooka okutereeza abazungu waliwo batajokingiramu waliwo ebintu bye boogera obalabanga bookusaaga naye they are very strict. Omuzungu waliwo ebigambo byatayogera. Omuzungu olaba tasobola kujja nagamba nti ng'okoze tasobola naye olowooza lwaki bagita body shaming because omuntu asobola okukugamba ekigambo ekyo ng'obadde ku diet noddayo ne weetuga ng'ogamba diet tekoze noddayo ne weetuga oba ntegeera bulungi nnyo. Tasobola omuntu tasobola kugamba nti otaddeko weiti nno kumba gyobadde olwanisa. Kakati abazungu abo balaba balina ebintu bye bakola gwe n'olowooza nti byakusaga but they are very strict and very strict by the way. Omuzungu waliwo omukwalo gwa Mungereza olumu bwe mba njogera naye ngamba nkima mwana ku ssomero naye bw'atuuka ku ssomero essimu agijjako
n'omugamba namugamba lwaki n'agamba tebakkiriza simu mu ssomero. Can you imagine omuzungu essimu ebungereza amasomero agamu teyingira ssomero essimu naye ffe wano abaana bagenda naye ku best n'oyingira oli n'agenda n'akuba n'ebifaananyi mu ddoomo yes. And these issues olabanga entono naye ziri sensitive nnyo because privacy y'abaana gwe ng'okuba omwana w'ekifaananyi waliwo amuli emabega atali wo oba okyegedde bulungi nnyo kakati you are going to expose omwana oluusi mu mbeera embi omwana womupostinga ku kintu ate oli teyandibadde sikyayagala so tulina okubeera very sensitive ku issues zino zetulabanga entono. Issues zetulabanga entono zetulina okuwaata obudde obungi tosobola kudda ku mufungo afudde notandika okujjukiza bannamwandu ne bamulekwa ne family nti ono yatandika business ne bagimubbako batya. Do you have proof nti yagitandika? But was everything that happened there called for? Anti kyenkugamba nti ne programming olwokuba nti ffe tuli twalemala ne programming yennyini. Lwaki Abitex aba ayogera ku kufa kwa Mulwana? Lwaki? Anti yamutegekako. It doesn't matter. Kakati ati abadde no yadda ina no wenzi nze nga nfudde badde bakunganyize enziko baziteka mu kabbo wali nze nga nfudde waliwo abantu abatalina kwogera ontegede bulungi nnyo tewali tosobola kwogera waliwo yogera ki because olwokuba nti talina kyayinza kwogera ku Mulwana kyofuna nti yayogedde n'ayiwa entungo n'abuukira abalala kubanga wano mu kuziika omugenyi omukulu abeera mulambo. Omugenyi omukulu kuziika kyobala ffe tuyita embaga esembayo aba mulambo. Buli kyogera kirina okubeera tailored to the person ate nga kiri positive because ffe kye tuyigira ku muntu yenna aba afudde byebyo by'abaakoze ebirungi kubanga bayibuli terina weetuweera lukusa kutandika kusalira afudde musango ogwo si mulimu gwaffe. Bw'abaako ensobi ze yakola era waliwo ebika ebimu ebimanyi ogamba ffe tuli honesty omuntu bw'aba afudde mubbi mumuyigireko buyigizi ne bw'aba afudde bamukuba amasasi nti mumuziike mu kitiibwa kye nti oyo mumulabe afudde bamukuba amasasi foreign soldier kitegeeza nti mwenna abali wano abalowooza okubeera ba foreign soldier take it as an example. He has been a good example in such a way. Okumusalira omusango si mulimu gwo. It's not your job. It cannot be your job and it can never be your job. So kati bino byokuddawo n'oyogera n'ononyoli because as you are pointing at the other person zino engalo zonna zitukutunuulidde. Ffe tubasaba mutusonyiwe mikwano gya Abitex mutusonyiwe ne Abitex yennyini tusonyiwe but tuyambeko kubanga ebintu bino bigenda public byaffectinga nze n'abaana bange n'abaana b'abaana bange kati nze I care about my family. I care about my Uganda. You don't want it to happen again anywhere. I don't want it to happen again anywhere. Tuyambe bwe kiba kikwetagisa kuteekako enkofiira 3 zambale oleme kuba nti waliwo ekizibu kyonna kyonna ekikutuuka ku mutwe obeere ng'oli steady nga buli oyogera ebigambo biri tailored to an issue and properly. Temuinsinuatinga violence, temuinsinuatinga hate. Toyinza kudda ku family ya muntu eyafuddemu omuntu notandika okusonga mu family endala kuba kati wano waliwo abaana ba Adam Mulwana n'abahaji abandi badde bo basigala nga bali kimu kakati ate n'agamba taata we yabba emaali ya taata waffe omanyi kitegeeza ekyo. So these things are very sensitive but they don't understand. So mukama abakuume. Thank you so much. Mbadde ne mwami Obote kusenagera maaso kwanga ananyamu ebigambo lunaku lwa Valentine. A video eno bobanga ogirabye tezinnasuka saa 6 za kiro abanba olwaleero wekigwera tojja na kimuli ekimuli ojja kukisanga wano naye waliwo esala akoko owulira kasaala bali muvumbi kyefu ali eri ateekateeka so muyiteewo opposite ne orthodox enamuŋona Rukia yabadde ku kamera olunaku olwaleero Valentine tetegeeza kumenya bitanda n'olwekyo mwefuge
Valentine Rukia yabadde ku kamera ngambye mpere bulungi.